Katuliziganye kasoka kudemu Bajjo n'abatuuliriza sirina kizibu kya Kampala kye ngenda solovinga sinze nabireeta. Kati anakutumye bisolovinga. Wereso kati ya kunonyeza Bajjo soko lineko musajja amaliriza point gwa mubuza bibuzo ne bigwayo. Bwana Bajjo obuvunaanyizibwa bw'omubaka wa Parliament ni kusolovinga bizibu bya kitundu. Bw'oba badde tokimanyi leero kitegeere. Era bw'oba badde ofolowinga abantu abatamanyi njogera ng'omumanyi omuyivu. Omubaka wa Parliament aba agenze mu Parliament okukiikirira bannayuganda lwakuba aba ayise mu kitundu ekyo. Parliament eteeseza mu bukiiko Ulira amagezi buli memba abaka akakiiko kagwako bayinza n'obutanteeka ka Kampala. Temuddayo kuwuddisibwa bannabyabufuzi nti nze ndi ddoboozi lya Kampala. No, nyinza n'okuteeka Kampala ebbanga lyonna lyengenda okumala mu Parliament kuba bajja kumpa obuvunaanyizibwa nga nteeseza bannayuganda. Basobola n'okunteeka akakiiko ka Kalamojja. Njagala ekyo Bwana Bajjo kitegeere. Ekyokubiri njagala mwawule local government empeereza ya government ne bannabyabufuzi Bwana Bajjo. Mbadde nnyinnyonnyo agenda ku video zange ozirabe okole research. Omubaka Parliament sinze nambula amalwaliro, emyala, amakubo, okuziika. No, omubaka wa Parliament tayina kubeera na personal responsibility yonna eri serving the people. Government emyala mubuze the council. Apologize. Wow. Guest here, I'm trying to get some sleep. I have to get up very early tomorrow. I cannot sleep like this. Okay, no problem. Are you is it okay? Mkulu ali mbazungu banange. Okay, thank you very much. Ona ibonkuliza manyo wa bazungu. Omusente tewatuyise. Chava yali kakati kubula nga yadete agala kuteka ko kamera. Genda maso. Bwana Bajjo ekirala ekizibu ekibeerawo bannayuganda okulowooza nti abantu be babakolera. Okimanyi nti abalonzi bakusaba okuziika, bakusaba esente z'emyala, omwana eyalwadde ekizimba. Abalonzi basabiriza abeesimbyewo nga balowooza be balina okubakolera. Sente nnyingi bababba bubbi ne mubba abeesimbyewo. Kati kanjogere mpola. Basoganira abantu. Kanjogere mpola. Kanjogere mpola basoganira abantu. Parliament tiyakola ebyo government. Mukuluze. Mwabana bantu Nekyo waikipenda kyatandise nakyo. Waikipenda kyatinyonyodde Bajjo kati sijafuna tuwuliziganye. Mukulu soso yakujja Uganda. Ondo Bajjo tayagala ulira bya